Kkooti ento eya Buganda Road ng'ekulembeddwamu omulamuzi Jameson Kaiman etudde okuwulira omusango oguvunaanibwa eyali aduumira poliisi ya CPS Aaron Baguma olw'ebigambibwa nti yeenyigira mu kutta omukyala Donna Katushabe eyali abanjibwa omugagga Muhammad Sebuufu owa Pine omwaka oguwedde. Abantu basatu be baleeteddwa okuvunaanibwa naye Baguma talabiseeko. Wano oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya lusabye kkooti ewandiikire ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura ekiwandiiko kibakuntumye ekikwata Baguma. Your Worship, we previously applied for criminal summons against A8 SP Baguma Aaron. Not sure, Your Honor, if he's in court. Omu ku baleeteddwa mu kkooti ategeezezza nga bwe yatulugunyizibwa mu kkomera gye yaggalirwa nga byekuusa ku musango guno. Ekitebwa mulamuzi, abapoliisi bakuba nnyo era mpulira bubi amawanga gali bakuba nnyo bakuba n'emisumaali nebansibako n'amanege gabe. Omulamuzi alagidde Aaron Baguma akwatibwe newankubadde kkooti tennawandiikira ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura mu butongole. A8 is not in court and I must emphasize that not necessarily the IGP. Any other person can arrest that person because you have proved several other people here before who are of even a higher rank than the one you are talking about. So the warrant of arrest will issue against the accused person. Omusango guno gwongezeddwayo okutuusa nga lumu Sebutemba omwaka guno. Grace Nantale Kakoza, eka Cronaud, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.